Ministry ya Uganda Air Labor so mutukolera etwa license ufune bana Uganda bini mwebweru tewali wo bwere wadde lukusa kutwala ba made Dubai era oli wa government ni made nkolera Dubai aba yagenda kululwe kituufu ekyo era twali wo made erafunye buzibu Dubai nakama company gundi yantu gwalo mulidde omuntu yenna ali mu kkolo bwa made in Dubai taina company ya mutwala okakasa teri company ya mutwala I bet na kadika senti bava gamba ntinze company gundi yantwala mtakubira simu ngali Dubai ngatomumanyi nagamba you are sick Farouk yes I want a maid okitegedde nga toyina license kiza kola ki kutwala muntu oyo kigenda tekiriyo era teri muntu maid awogana ngali Dubai kuba yagenda kululwe ba maid babatwala mu nsi ki mutuyambeko ekitu ba maid yagenda Saudi Arabia wali kuwe goroko wali stratul mustaqima ba maid yes Saudi Arabia era omuntu gosange Katari equating maid aba yagenda kululwe andi we bakalanye ebyama nakyo kituufu Faruka ndo kukusa abantu neba tubona ababona 99.9% bakukuse they are trafficked illegally Munsezo yes Munsezo era tuteli mwana gosanga kanti wekata abona teliyo bili Dubai Faruka human trafficking baba so muntu human trafficking kuva ku muntu ya wayesimu ogende mu yo company neba mukwata bakukusinga myaka 7 mukomera human trafficking kayisola kuliskinga bulamu bwange basibe mukomera no bango muntu kadde musatu buna butano umuntu agenda maid agenda Saudi Arabia mu magufuna ali wano ne mukama wetu mutegerera wano ne simu ya mukama we nendanga muntu ya mukama we plot number kwasu ekibanja kwasula ne block kwasula ne system wali bakabuga wano tewali muntu yenna asobola kuyingira Saudi illegally kanyogena mu luzungu illegally mu bumenyi bwa mateeka kubanga bakukusa wengira Saudi tekiriyo abana bona bala Saudi eyo bagendera makubo matuufu abe Saudi bona yes ne bewagula mulimu abachamu mu makampani gano tetwagala tukweke okay mulimu abachamu bazo kwa jema kampani tuzirabyeko deziggalawo kaza abafere umanyi waki balamusiza mwenna abaganda baffe wonna wowangale okubeera ng'otulaba yenze Sakozi Farouk kakati ono gwendi naye wa EBYA International ngeno company etwala bantu oba abaana kukola mu mawanga ga Buwarabu. Ensonga lwaki muleese wano emboozi nnyingi ezifa mu UAE so kati waali agenda kuba atunnyonnyola emberebeze evaawa biki ebitategeerekeka byonna tuulira abamu bali mu deportation simanyi bano bazaala simanyi bano babazza simanyi bano baba traffickinga kakati trafficking evaawa abala tebalina mpapula bayitawa kakati bano abali mu mulimu guno tubaleeta bannyonnyola ekituufu ki ekigenda mu maaso okitegeera tubeere nga tutegeera ebintu kati tuve mu muzannyo ani yeekwasa ani problemu yaani so mukama wange nkulamusiza alhamdulillah nsaba weeyanjule bulungi nnyo abantu bategeere ekigenda mu maaso kati amanya gange nze Senyondo Farouk Sulaimani mukola ki EBYA International ye company bwetaba mu kisooka eri mu kyakuli nenga ikimanyi yesinga naddala okufunira banna Uganda emirimu abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi ebweru wa Uganda naddala mu kyondo kya Buwarabu kakati eki bulijjo mbanoonya tubeere nga tutegeera ensonga kubanga omulimu gwammwe gwemutegeera kutwala baana wabweru abaana bakaaba abaana mubatwala abaana nga tebalina byakukola okitegeera kati tusooke tutereeze ekintu ekyo lwaki mutwala abaana mu nsi zino nga ekituufu namwe mukimanyi teri mirimu ekisooka sawa zino wichi mabega kao tulaba ebintu ku mutimbagano abaana bali Dubai abaana bakola ki
kakati abantu abasinga bannayuganda bagenda ebweru nga tebabanguddwa olw'okuba nga oli atunze bajaji ye olw'okuba nga oli atunze akabanja ke mu kyalo najja nayagala okugenda ebweru kale abantu abasinga bagamba okugenda ebweru aba balenzi bonna asinga bategera Dubai bategera Dubai era naye bw'ogenda nze naddala kati nze mba briefinga muwa ne magamba gala Dubai oyina omuganda wo oyina jjajja wo oyinayo lwaki oyagala Dubai kizibu ki oyagala kukola oyagala genda kukyalako Dubai tyaseka njagala kukola nti yes kande mubuulira ensi zonna nti Dubai biri bwe biti Qatar biri bwe biti Kuwait biri bwe biti Bahrain biri bwe biti Saudi biri bwe biti kizibu ki oyagala mulimu oba oyagala kunyumirwa kana baseka kikulu njagala kukola nti yes katwala kyenkugamba kati nze kyoso kikola ensonga nti zina address era baka nti ndi wa Hebra olina company yes ndi wa Hebra fe company Ministry of Gender atwa license era etulungamya okutambuza abaana bagende ebweru netubula do's and don'ts muzigenderako netuzigenderako kati ebiseera ebisinga bw'owulira bakaaba kino abamu leka mbabuse nti omuntu ogamba agenda Dubai ngujja visa ya Dubai emala ennaku 3 wakuwa visit visa kati visit visa emala emyezi emeka kati oli gwasanze ku street ye agikufunidde nobeera excited nti ofunye visa yaki ye Dubai ne ticket nakugulira naye eriko visit oba tourist kati bwagenda eri watuuka e Dubai aba agenze kunoonya mulimu soko olinde omwana abeera e Kampala n'afuna visa oba oweri yagimufunidde mukwano gwe oba ye yamayi wagifunye n'atuuka e Dubai n'akola atya bwatuuka e Dubai nga tolina kunoonya mulimu eyagenza okukyala okulambula kakati oli baba bamugambye ne Dubai eri abagezi baayo nga bwolabona yamufunidde visa ku street nga mwadde obukadde bwe buna okitegedde kati ono omwana ono agenda victim w'ensonga eyo tayosobola kwawula bino bintu ti ku visit ebibeera bitya ne employment bibeera bitya abagala okugenda ebweru mukijje kunze singa bajja kusente za consultation nti buuza akutwala ebweru visa ogenda kumpa ya visit tourist oba employment in normal circumstances oba mu mbeera za bulijjo omuntu oba okumuwa visa ya employment already aba alina omulimu yani gyalaga nti nno yakola application okitegedde bamukola application ne bamusubmitting eri ewaabwe namukiza nti ono Faruku nti agenda kujjala agenda beera kirina okitegedde kati bamubeera kirina nti medical ye eruwa n'agikola nti yiyo tugiweereza nti ali fit nti ali fit kati bw'ova oli baprocessinga visa nga ya employment neziga mu kibaabo eva Dubai employment emyaka emeka ebiri ye contract y'omwana n'akola ki agenda kati oyo bw'agenda bamulinda ne ku kisayi nga bamunonye kubanga alina kampuni emulinze eri oba ya construction oba ya cleaning oba security oyo ava eno waviza emulimu era afuna ne clearance Ministry of Labour emuwa lwaki kubanga eri kampuni emuwadde omulimu ejja netuwa demand order ng'eyitira mu Hebra International negamba etya ng'esaba nti njagala ompeyo abakozi 10 bagakola nga security guard tugenda bawa omusaala bweguti era tugenda baliisa tugenda basuza tugenda bajjanjaba kati Ministry of Labour nenonyereza ku kampuni eno dakituufu gyeri oba teriyo nti agyeri ade sikwenda bibaako ku mpapula z'ereese agamba kati tugikkiriza kati Ministry of Labour mukyala Amongi n'approvinga nti kampuni eyo ntuufu yakuweebwa bannayuganda bagenda bakolenga bakirina security guard oba bagambage collector ekitegedde kati awo bwe tutwala erinnya lya Faruku nti nagenda kukola nga security guard e Dubai tusaako n'ekifaananyi kye passport photo ne passport yennyini netugikubamu copy netukola ki netugiwaayo mu ministry eri ne bamuwa clearance tewagenda ku kisaawe tutwala abantu 2 babasoose 2 babeera highlighting ku papula olero clearance Ministry of Gender bakiryalinga tugende maaso lwe balagayo wali eri naga bantu batufa kukola ki era balaga tabasaba return ticket kubanga bo bali ku employment
babeera na one way nti agenda kola emyaka gye ebiri alifuna tiketi endala ng'akola ki ng'akomawo kati abantu abasinga bannayuganda bannaffe bali green about that yafa kimufuna visa kati olupapula luno olwa leba lwe bakiriyalinze ono agenda aba ne kopi eyo agirabako tulina kyebayita operation manager atwala abanaffe ku kisaawe basi parkinga natukali ku kisaawe Entebbe otuna side ya kono wali kyebayita labor desk ukitegeera nalaga olupapula nti bano bagenda no ne bayita bungi ne bakola ki ne bagenda so nga ate owa visit oteekwa okubanga oyina tiketi kutwala nekola ki nekuzza kuba kugenda kukyala bukyazi nti ogenda kukyala ogenda kuza omwezi bweziti kuba kwadde visa yaita ya mwezi oba ebiri obemeka 3 kabyawukanira wa nti omuntu ali ku visit visa bw'agenda e Dubai aba agenze kunoonya mulimu ate owa employment visa aba yagufunidde wano mpulirambo abaana mu abatwala abaana ebweru muba temulina mirimu eri ne mugamba nti abaana tubatutte ne mubawummuzaako somewhere eri e Dubai nga we balinda simanyi baba bayita ba agent bwe kibeera kakati era nga olaba ensi eno abagazigezi bangi kaife nga Hebra tulina license nga Hebra International Limited tulina license efunira bannayuganda emirimu ebweru naye waliwo omulala individual person ali ku Johnson Street ali ku NASA okitegedde ali enawo ali yonna nawe akola ki waali nga ye talina lukusa naye nga alina obumanyirivu nga ye muyiribi nga ina sakoze ali e Dubai alina gwenkusindikira wuuyo naye mutetenkanye ebyo mwebiri mulimu ba broker abali eri ng'ono ali Kampala nagamba nze nakuwa visa nenze tikati mugulire nze nompaka akamwabiri kati omwana ono avudde ebukoma nsimbi avudde ebinyo biseka ye agala kukola ki kugenda bweru tamanyi bintu ebyo okisagedde ate na wakubuuza otyo kati ye nakwata sente naziwa ye nakwata obukadde bwe buna n'abuwa gwabuwadde namufunya visit visa ya mitwalo 45 nagwa tiketi ya kamwabiri natuke Dubai namugamba nti ajja tukasaba sitikala jimuweza nakukima nakutwala wa mbedi space wona wakoze eki wakutadde kati nataka kunonyeza omulimu mind you these guys agata ina sente ziriawo ngasigasa kubatwala okitegedde ate itaina bwongo baba mitamanyi kubuuza nti bannange kambuuzeemu nti waneno ngenda kulyaki ngenda kunywaki so kata wa employment visa bibaako nti bagala kuwa shared accommodation okitegedde bagamba tino tujja bawo ekiyungu namwe ebiri ne mujja kwefumbiranga kalimanti no Faruku tule bantu mu batano mu rumu yaffe mutusula ti tukola security bano bakola kumacha bano bakola misana bakola kiro olaba Faruku kati tujja gula omukyalo gwaffe kira 5 oba kira 2 nti tujja kufumba nkompola saving sente batu wameka ndika mu nkaga nti kati mwezi bugwa kutu tebule mu dili ha mu 10 zitu tugule tutopinga bintu byaffe tujja kwefumbira kwa tuli kuchiyeyo abali ku employment okitegedde songa ate oli wa visit kala genze mbya kweyiya mbuli ambo waliwo company ezitwala nga n'emirimu egiriyo kati ne batuuka ne babawummuza mu kiyumba kati abo yes kati abo bawummuza baba bali ku visit taba na clearance yes gate company eragaye baba tebalina job order buno mulimu gukutwala abantu weru mulimu fenga Hebra balina experience mulimu gune n'abali licensed ya tu licensed bulungi era nze minister ne mukubira simu nti Faruku tukwagala wano ensonga bweti I just move nti wewe tukiri kiti abo kitini bweti nta commissioner kibe kitini bweti kubanga tuli wetu ti katoli abati so bati sa waka company ke tekali ki abo sina company by the way kwa Uganda so akola nga tolina license tikisoboka oba okolerawa oba batambuzo otya aba muntu nakola bantu be 10 naje kwa bakadde bunabuna
okiregeera nagwako visa ya mitwalo 5 myezi 3 oba 2 nagamba kama kusindikire munoonye emirimu beyiye bagende babayaba abareceiving yafunye ku zino balance 1 million 2 omakoza amuwadde kati nokutandika okubeera awo mubatisa bubatisa kati mungu akasala n'ofuna omulimu n'okola jjuke oyo teri ku visit bwetambula kati weddeko kati weggwako oli akuwa omulimu oli omuyimbi neno mukyali eyo takuwa mulimu kubanga bagenda mubuuza ono mukozesa otya be baana boolaba ababonaabona eri ekitegedde kuba yagenda ku visit kati baba bagamba genda ku visit ojja kufuna employment ng'oli eri that's very bad and dangerous kiri risk ennyo kwajjukira eno otunze akabanja obadde ovuga boda otunze bajajiyo ogamba kangende nkole bakusuubiza okulakamu ekitundu buli mwezi kati ogitunze kati olina gyodda kakati njagala tugende mpulira abala bali mbuto abalala bali bagita deportation simanyi biki simanyi aliwa bayitayo ba aliwa biki bali eje bali simanyi aliwa kakati njagala ntegeere bino gundi Dubai eri mukirininga nsi yayo kye kigenda maaso kakati tunyonyole ebizibu kati Dubai eno buli mwaka ekikola by the way okola ki okujjamu abantu abayingirewo mu bumenyi bw'amateeka si Uganda yokka na Pakistan na Bangladesh na abaki babakwata kubanga Dubai olobanga kifo kya business kati abantu bayingiramu ki banji nebyo kulambula abamulu agalo genda okulaba ku Burj Khalifa ezimbe singo bwanvu mu nsi yonna olagenda ku fountain kati abantu bakola ki bajja ku visit nembu bajja ku visit bwe batyo mulimu nabajjiramu mu buchamu fa bagala okweyiya noveno ndio muganda wange muzaye myaka 3 uti kangene ntandikirawo obulamu kati omuntu oyo bwabera mwana soke ku mwana ndozo obuwala kana mwana obuwala no baba mugamba ndate Saudi inakola medical ya GCC medical ya GCC aba online medical bojita bamulamu kwa bakebera n'amannyo bakebera ne ania okitege nabagamba nti ina dental formula simple enyo oli muri gym what is meeting bakambwe kati medical ya tedu bayisiwe kiri Dubai banogenda nga boyagala ne bakeberera eri n'ogigwa ne bakunodde wachi wamwe okitegedde soka kati nabagamba kati kuzaba na bola gakola ba maid bamugambe Dubai bakwaka mu 2 Saudi bakuwa 9 okitegedde ya medi unomugamba nti medical waneno tugenda gikolera ntwalana tujja gikolera tuwali bizibu so kolene soka tulina hepatitis A ne B tulina sirimu tulina lubuto tulina kabotongo kajana biranga ina kabotongo abati yagenda Saudi kanagamba kanjiyeko wa Dubai omugezi kaza mugamba nti funa biri tundo bo busatuze mtwale Dubai yikigwa kali bamtwale Dubai abatafunye mulimu abagenza alindibekaawo paka banafuna omulimu abamu transit yes kati bwatuuka eyo babeeraawo ekyola bagamba bed space eyo olaba mulimu abavubuka abali eyo kati namukozesa namweyambisa mu mbeera y'omukwano okitegedde kati unfortunately kati omwana naafuna olubuto abajja asobola kukolayo otyo kuti abalina kudda talufunye bwalwana aruddewo bwalwawo batanoga nagweno nobeera n'okola otya ati kali kyo nti tugende ku gundi bataka kwetunda tugende ku street kali polisi wejja bweti ngebayoola ng'etwala butwazi ku deportation center kati bogenda ku deportation center kitegeeza nti no oli mukono gya government yegenda okutya kunyonja koze etya kuze wamwe ne passport ogikwenemu ekipaapi nti you are deported bakuze why were you deported byali bitya kyajja kitya byonna byambi nga tokyadda waawe to the period of 5 to 10 years bitegedde katogere wano omuntu abagenda dada abana bawala baba twagenza okukola ba maid kati kubanga nti omala kutuuka eri n'onoonya omulimu wa maid Abarabu ne bajja bagala abakuzi ne bagamba nti mumpono genda kolera wiiki emu ate bakola wiiki emu sente tebazimuwa baziwa tono agent we kala bafuna omulimu oguli permanent
kati ne basasula agent yabawadde muki ebyo byapeninga kubaliwa abali e Dubai abayise mu system entuufu oba system kyamu mukadinisa mukadinisa tukati tusoke tumaliriza abo tudde ku bana abayita mu company eziri registered yes abayita mukadinisa nina muse Dubai ngambye waliwo buli mulimu wano obutambula balukuweereza sente system yabwe erietya jinyonyo kakati bwogenda bwotu waneeno muso talina capacity ekuwa implement visa kyekyo kituufu okitegedde lubyanza byabyanza bubyanza agenderawo yakola kibwatwalala kati bwotuuka asobola okusuzawo wiiki emu nakusuzako wiiki emu kalina onagamanyi twasoma ffenna ebugoma nsimbi naye kati tuliwo kati tugenda kati kuyiiya nti ozze nti otuusa okulaba nasobola kuliisaayo wiiki ng'emu mutetenkanya katunoonye omulimu ne bakeera sabe Dubai abantu bakeera banoonya emirimu nga Buwalabu omuntu wajja ne bapula ze nanoonya emirimu tisobola kola ebyamasanyalaze noga tujjudde visa etambula kati babayoola babayoola kiyita bata mu deportation center oba sikyo babatwala babasuubiza emirimu tegiriiyo Muse yakusubiza visa etambula kati omusajja gyo asobola okugamba bane sina kyakulya nakuiwawabwe Kampala tebane mumperezo bakasente jukira buli wobera mu overstay they can charge you wakati w'emitwalo 10 ne 15 per day visa bakwa visa Faruku ya miezi 2 onoiza mukoze kutya kukubuze ofunye chance okozeeko kale okozeeko mwezi 2 visa yewe gwako bakama bajirabe bali eri nti bakolesa omuntu atalina biwandiko biki bituufu byayingira mu nsi yaabwe bajja muvunaana kati gwakugobye kati bwakugoba oddamu kubonaabona esi gy'oli mungwira tolina wootandikira Musa yakuleeta agamule nange sina kyakukola mulimu gikoze kyagibuze kikozi tukusalira amagezi oddeeka kati atagamba byakuddawo kati baleme kukudipotinga budipotinzi passport butiteka mu kipapi safe way guganye nti banange mupeze kasente ngulye ticket nkomewo nga tuwa ticket waneeno tiwatono ofera ku mawanga nti tukomewo ku mawungo kumaye waka kati ng'olumba kati bw'ofeewo nga batemwe kyogenda okukola nti genda aseka Faruku ku Hebula akusalira amagezi ngojja munange seeka navugira mwe nti Dubai ne bigana nti kati gumiikiriza waneeno ofune omulimu ogende magu matuufu ng'ovaana omulimu ogulina kati kyenjagala Dubai etuuka n'ekiriininga kati sawa zino eri mu kiriininga era kyekigenda mu maaso buli ayingirayo omumenyi bw'amateeka buli ayingirayo bwaniko visa yeweddeko tolina nsonga ekubeeza mu nsi yaabwe tolina kyojongerako waliwo abali embuto era nempulira nti n'obwamalaaya bweyongedde e Dubai kituufu si kituufu abakolerayo kituufu lwaki sisitoono talina wansula kale abyanziza ekiro emisana talina wakola ki yetaga okuwummula ng'omuntu waliyo balubyanza abali eri nga naye alakaasidde atalina wasula kati yamutwala namusuza mukafasika wakola ki wasula nasoka amuwamuko ennaku ezo bwamukowa namugoba in this period nga amazamu omutadde wali eri amugulira ekyemisana muwe emmere biki kati wamalaga bwamukowa nga matya munnaye kati omuluganyiddeyo wakati wali kyakukola nakola aba alina okudda. This is why you see nti basobola nanze nabe mmanyi abeera Dubai emyezi 4 nakola wamalaya abala ukimuvuzo gwako nadde Uganda napo omwezi kati abamu yes abagezi abasipa company sizes bagenda obugenzi kuyiyabulamu babuga mugenda kukola maid okitegedde time process ya Saudi erwawo tugende Dubai byanguwa okitegedde kati wagende Dubai nafune binasanga embere mutabuseeko otomata ekimutaasa bwabutondebwe naye nga process ye Dubai twali mu ministry ya Uganda ya gender fimutu etwa license teina company yona jere wadi license kutwala ba maid Dubai soko kidde mbulungi ministry ya Uganda ya labor
eya labor fe mutukolera etwa license okufuna bana Uganda ebintu ebweru tewaliwo bwe yali ewadde lukusa kutwala ba made Dubai tekiriwo era oli bwagamba nti ni made enkolera Dubai aba yagenda ku lulwe kituufu ekyo era twaliwo made yali afunye buzibu Dubai n'agamba ti company gundi yantwala gwali omuliddeyo ti company gundi yantwala. Why? Because those people, they are not, there is not the Ministry of Labor, Gender, Social Welfare Development doesn't license, sign any demand order for housemaids in the UAE. Omuntu yenna ali mu kkolo wa made in Dubai. Taina company yamutwala. Okakasa. Teri company yamutwala, I bet. Nakadeka sente. Bapagamba nti nze company gundi yantwala. Weziri. Bajja batya okuyingira ennyumba zino zetuwulira nti oyo Kadama babeera yeeri Dubai babeera yeeri. Some of us fe abalina experience mu guno omulimu omuntu akubira essimu ngali Dubai nga tomumanyi nagamba you are Sheikh Farouk, yes I want a maid. Okitegedde nga toyina license ekkiza kola ki kutwala muntu oyo kigenda tekiriyo era teri muntu maid awogana nga ali Dubai kuba yagenda ku lulwe. Ba maid babatwala mu nsi ki mutuyambeko ekitu ba maid yagenda Saudi Arabia wali kuwe gorokofu wali stratul mustaqima ebyaba maid yes Saudi Arabia era omuntu gosange Katari equate nga maid aba yagenda ku lulwe bulijjo bannange ebintu tubitegeera bwe kiri teri maid Dubai ngayita mu company yamutwala Dubai eyo company bwe bajja eri ejje nga yega bajja musiba tasobola njala munge ajja musiba talina lukusa ate abana bakaaba tuli mu biyumba tuli ba maid bali mu biyumba e Dubai baba agenda ku lwabwe ne kibalya kokota namukokota namusibira eyo ali ku deportation center balinda government resalawo muze waabwe. Omuntu agenda e Dubai aba agenze ku mirimu nga technical work to specifying yes baba ba technocrats, that is to say omuntu avudde wano agenze nga chef avudde avudde nga cleaner oba bakola mu construction oba security guards oba CC camera operators oba yigiriza ku swimming swimming professionals ne maid tekiriyo oba company zibatwala ngemutwala nga swimmer ate tewali company tewali company esobola kuliskinga license yayo kukola mulimu oguli contrary ne license tebamuwa kale bulijjo ate ekintu bakikuba bakiza wammwe mwabatwala ba maid e Dubai teri company etwala abantu Dubai teri license yakutwala abantu Dubai. Government yawa ne ya Uganda mukulu omijja kulembera mukulu tibahabulwa yakkanya ba maid enkola yayo entuufu eri Saudi Arabia. Lwaki? Kubanga omuntu agenda maid agenda Saudi Arabia omulimu agufuna ali wano ne mukama we tumutegeerera wano nesimu ya mukama we nendanga muntu ya mukama we poloti namba kwasula ekibanja kwasula ne block kwasula ne site mwali wakabuga wano era bisigala wano omwana tumwako copy ne ministry ebe mmanyira singa mukama we bakola mistake ne bata printing namba ya simu ya mukama we ku contract omwana je bamuwadde jagenda kola emyaka ebiri tetaba mu approving mu ministry tekuwa lukusa kale kitegeza yolinga ngamba nti omuntu yenna antwala e Dubai nangamba nkutwala ku bwa maid abakututenga ye ebiddirira byonna bibyo nobody they approach means abajja ngamba kwa mugende maleseka falu nga maseka ngamba yagenda Dubai namugamba jangu ne mama wo noga mama olabe Dubai ndi bifana bwe ne bwe agent ye nze tot nize nabafunye chance nze license company yange titwala maid Dubai tena lukusa ukitegere nti ne bofuna wona jola zinno itene bakutwala tolina kugenda kubuuza bikwata ku mwana wo kubanga agendedde mu binyi bwa mateeka ekitakirizibwa yes
songa ate Saudi Arabia ojalo nombuuza Faruku nombuuza nti yiseka bwesi niwe tinti mukama uti tomuuliza nti lwaki tomuuliza kankube simu waneno oba kandi kumparike message mukikola yes ogo nze mwennyini tombuuza na mulala nze mwennyini ogo kwasaganya kuba mpulira nnyo mbumukasa mubasuulayo ng'ebintu biggwa kuno si kusuula senga bangu ogenda nono kubanga ono maidi ono kakakule process ya maidi katagende Saudi wabeera abeera matuufu maidi agende Saudi ate kubanga mulamu bulungi nga tena badendali Saudi Arabia ingalo zonna kweziri ebigere byonna kwebiri kubanga nga n'amaaso olaba bulungi nga namanyi mukama mwegali nga n'okuwulira owulira bulungi. These girls abamu tebaasoma kali bamuyizaawo obugambo bw'Oluwarabu obutandika munsikinu kekambe ojo kama akuwaje ajagera mu nyumba nga gyalaze tamanyi Luzungu nono tamanyi Luwarabu otyo kabana communicating batya omuntu gwe omutwala nga security guard oba camera operator oba instructor wa swimming oba bicho oba gym oba bichi ngagenze nga professional natuuka eri mwamutwalamu nga tebimukolera nawulira Musa e Dubai amugamba bano no bwa maid bukola ki buko bufuna na switchinga naweta nayingira maid obuvunanzibwa bwamwe obwokumundalinga buba bukomyawo oba musigala mu montalinga neri bwaba ya switchinze nayingira game endala kati kyenjagala otegeze ife we monitor someone jukiro no muntu yafunye clearance ya Minister of Labor nga swimming instructor yagendeddeko kati asayinze emyaka emeka ebiri era sanga adi wakumulimu etakaleri eri muvunana kubanga fe ntwamuwa eri agala kola emyaka emeka ebiri kaba musomedde akatambula tiwali kitambula normally yes normally they ask me bambuuza namba seka nkole ngamba malako contract yeno bwogimalako then ojja kuswitchinga wali eri noba tokomye waneno ogende mu company eri owe empapulazo osabe omulimu mulala noba tokomye weno kubanga visa yoli y'emyaka ebiri ebeweddeko kati ono alina okuwa visa endala y'emyaka ebiri ogenda okola omulimu gwokola ki gwolabanga okola ki gwoyagala oba olina option bbiri either you enroll oba you renew the contract wano ogiza obujja ya swimming instructor ogiza obujja oba okyusa omulimu okola otya kubanga ono aba takyakuvunaana olw'ensonga nti yakuwa omulimu bulungi myaka ebiri kikoze kitya. The same thing which applies ku bamaidi be Saudi Arabia wadde mbogamba nti nno nze nkoze emyaka ebiri kanzire waffe oba kanyongere mwaka gumu ba myezi mukaaga oba myaka ebiri sinza babanza obanga badde bamuyisa bulungi talina buzibu nabo era mukudde bamugula tiketi emuleeta n'ogenda okukola ki okumuzaayo senga switchinga nze nga sikwebuzizaako na bwoto nebuzaako bagenda kukwata eri e Dubai wawo nawo onoolaga tekikirizibwa kubanga olwoba ofuuse muli az'amaanyi kuba bagwasayininga emyaka emeka ebiri most cases nokola interview n'ogiyita olumu baya Skype oba olumu obeera nga yes kati bakuweza visa ya employment kubanga before batabaweza visa baweza kibeta offer letter eno gyebalaga nti boweereddwa omulimu ne mulimu terms and condition apply bagenda kuwa bino olina kukola bwoti ne bwoti naffe tugenda kuwa bino nabino okkiriza nti saako omukono yesayini n'ekintu mu bwoti kyokkiriza kati nakuwa visa yo nga bagiwa Musa akkiriza amateeka n'obukwakulizo bikola ki bali baagala. So kitegeeza nti oli bw'akuba ekkona n'aswitchinga nadda obwa maid nga mwamutwalanga kukola mulala swimming instructor nga ne contract yoli tagimazeeko mwe omulimu gwammwe gw'omumotali nga guba guweddewo gwamututte kyotegeeza yes era bye bamukolako eri simanyi bamugyemu nsigo simanyi biki kakati kale bitwadde ku Dubai kati ebye Saudi biriwo ebiti nti e Saudi Arabia fe omwana waneeno omwana omuwala oyo mwanyinaze agenza okukola asayininga emyaka emeka ebiri naye nze omulimu gwange kulaba nti welfare ye embeera egyawangaaliramu eri as per her contract kubanga mu contract mulimu nti omuntu agenda kukola emyaka gye ebiri naye bajjamuwa suitable quarters ekisulo ekisulwamu nga kirungi
mulimu SC mulimu ki bibiri ku kapula kola ki ebiriko era nze mbago embanyo no Buwarabu nga muvunana nze simuvana birala byonna muvana bino byakkiriza n'asayininga n'atuweereza eno kyakkiriza okuba Nansikombi Amina omulimu naye agenda mugulira engoye agenda kumugugula ebikozesebwa balwala agenda kumujjanjaba ajja kumuwa emmere etasalako byonna bulungi biba mu contract era nga biwandiike these days tuziba bagenda nazo n'asomamu biri mu Buwarabu n'Oluzungu Omwarabu nga basoma waneeno wanga bwoti ne bwoti nti kati abo wenyingirirawo nze nga welfare ningamba mwana watugamba batwakkanya kumuyisa bwoti kati omuyisiza bwoti kikyamu kale most cases mulimu era ensenkezi abagadde bakuwa sente tono embamba bwezi tigira bwoti vayo eno kibi kati mpeza location nekyo nakyo kisalidde amagezi namusikayo kati kati wavaayo ono muntu wavaayo nadduka nagenda gyatamanyi kale wafuna obuzibu nze mmanyi Kamadi gwe namuwa original sponsor ba employer we kati atavuddeyo agenze wa University University ne simulina Minister of Labor temumanyi next of kin wono mwana temumanyi officer of Saudi temumanyi kati bosanga nditambuza video abana bebafuna obuzibu taina waduka kubanga mukama agoli yalipotika ku police ne ku embassy Nansikombi Amina yadduka kali mukudduka jukiro yingide Saudi ku visa yono ate omudduseeko alina ofuna omukozi omulala yes kakati olwo nze wa Hebra Faruku gwe mumanyiho bulungi abandi amumanyi Seka Faruku amanyi gye yakuteeka ye yakuteeka katugeze yakuteeka Sharjah Dubai katugeze kati obadde gye bayiteka bobere Saudi oli Damam kate gwe ovuddeyo wamutwala omwana wamuteeka wa Damam bwatuuka Damam nakola ne mukama we ne bitatambula bulungi ku saidi ye nga si mumativu owawa mukubira kati wabaawo mukwano gwe mulala yamusookayo oba yamu influencing ogende Saudi kati waayinze nange nadduko naye eno bitambula kalavuddeyo agavudde Damamu agenze Jidda ava gwe gye wamuteekedde aweta addawa Jidda kayinze network yange emanyi nti nno akolera wa Kamadi Damamu kumbe ali wa University Jidda kanetwork yange esigala ngeri Damamu kati wavaayo Damamu nze masimumanyi ate biri Jidda kubanga nze esimu ya Kamadi gye nina waneeno yo original ali ku visa ya Kamadi kati Kamadi gye wamuteeka ewa Kamadi gye wamuteeka alipotinga kati police agamba nti omuntu Kamadi yakubira Kamadi ye kyakola ategeza ofisi yaffe ye Saudi naga omukozi gwe mwampa Nansikombi Amina yakoze atya adduse okitegedde pozi ngategeza embassy ngetuwandiikira Hebra International Nansikombi gwe mwawa gundi yadduse nti kale yes kakati obuzibu bugira wewa wali otabitambula bulungi gye yagenda sente zazifuna afuna engeri gyaziwereze waka akola atya naye obuzibu bugira Faruku nga Nansikombi alwadde Nansikombi agala okudda ewaka ali eri Jidda okitegedde gyetamanyi gyatamanyi yes kakati tasobola kugenda mu ddwaliro kubanga adduse talina nkama ewa national ID ebiseera ebisinga mukama oyo aba agirina era agikuwa ogenda kuweereza ssente oba ogenda fuluma mu nnyumba mugendako mu Children's Park mugenda kukyala kuwasula road block nagamba ati ate omuduka kuti nkama yeeruwa nti yiino kati n'oli amukozesa tasobola kutambula bwato olw'ensonga bamukwata okukozesa omukozi irigale oli jaddukidde tasobola kumufunira enkama atasobola talina biwandiika nti ati ayinza okuba amupakudde ng'ali stable okufuna eri abakozi Saudi oba registered bulungi sewo era ofuna omukozi Saudi abantu balwa nti kyangu nnyo those people batwala time okufuna omukozi kuba bala kuregisteringa kuba bakubanning utafuna omukozi ntwakuwa gundi n'omuyisa bubi toda mufuna ki kuleta omukozi waneeno kati gye ngenze Jidda ewa Musa ndwalirayo ate bw'olwalirayo tolwalira mu nnyumba ye kuba lwaki katugeze bwe kati tuli Bukoto oyinza obanga osula wali mu Kifumbira Kamooja gye musula mwenna lwaki mu Kifumbira
wale jidde wale kifo kita Babu Sharif wale badugafu bangi aba Sudani aba Nigeria aba West Africa bakola ki bali awo abambazalirwa nayo ukitegedde kati beta bikamuli nayo najala kwa no wichi ebo bana kubiri nadde wali jakola ki jasula kubanga osanga bakola kyo kana musanga nono omwana nga yadduka kumukama nga gwo mulina irigale bagana muvunana aliraliwa kati ye kyakola tasula yo tasula wakawe amusuza ampangisirize alina gye basula eyo kati gye basula eyo bana batolosa gye babeera kati bwalwala bakati nubugayigaye nti toli kyakukola ati tambuza video ndieno nzamina nansikombi naye mbona kampuni yange nga kampuni baji wadda absconing report ndi wakola ki wadduka kachitegeeza bakukwata baina mala kuvunana bamala kuvunana then bakufunira ki bamala kuvunana kutwa ku deportation center umale emezi government jeri yakana paka kola ki duonodda ubizo mukola ki obeyaze mbafuna nga batolo sanga maseka katolo kaneka tukoze tutya tugenda kola tutya seka yambako nga banage uina kweli pata ku police kukwate kutwali ku deportation center emberebeza owe yes ize faruko omwana wabanga lemereddwa nti alwadde badde mukoze mutya buganye agalubala amukubye wali na majini utegedde fetuba kumyogwa inga si mutawana agwe naye afunye omulwadde kwa tumutwala mulamu bulungi mukama wajjanjabyeko naye kabani mukozi wa musijja musobola ne mumuwe mulungi kakole audible report adde waabwe utegedde oba kamugule tiketi agende waabwe walwaki bakalo audible report baba okugenda mu deportation center so kati muva kunyina kusaininga exit visa nagula exit visa deportation center biche bibeerayo era oba ogenda wa obodda wa kati nyonyola wa bakwatira Dubai we Saudi Arabia nakutwala ku deportation center kitegeeza nti mwe mulindiriddwa okudiziwewa mmwe ku sente zani government yegali yamayiro eri kutwala mbagenda kwemba senga kola ekiwandiiko ng'ojja kukiwandiiko paka ntebe naye towewa chance gutowewa si nga gwe bw'oyagala wabula yo nga ye bwekola ki osobola mala emyezi 4 emyezi 6 mu depression center nga olya bulungi akakyereko nobakwa akakiiziko n'olya akakyayiko n'okanywa kalasi ng'olyawo bakujjanjaba abantu according to research abagenze mu deportation center babeera bali trafficked baita makampani kati kisinzira woli percentage esinga okay kati abere Saudi eno esere bisinga Saudi tuzayingirayo by human trafficking takulya sente Saudi toina woyingira Saudi nga toyise mu embassy bakukusiza bakutwale tekiriyo babatwala Saudi Arabia asoja bagaba baso tewasobola ne bwobanga wagendayo ko nokola ekikolobero nogamba nodene kampala ate akatebe kakuwoja nga ne mutuufu kanzire Saudi ate okubona wonende Uganda kanzire Saudi ku immigration wenyini okujaga bikumwe biti katete kama tofuisa wona musulo ngenda nga agenze okulamagara bagamba oli eri toddayo toyingira Saudi passport abagirabe ne lenses bagamba mukuru kola ki tewali muntu yenna asobola kuyingira Saudi irigale kanyogenda mu luzungu irigale mu bumenyi bw'amateeka kubanga bakukusa wayingira Saudi tekiriyo tekiriyo toyina woyingira Saudi irigale nkugambye vino bogenda ogenza okora umura ujitegeera ogenza okora ki umura vizo bagiraba besukamo lunaku olwo tunafuma Saudi they charge you ebikola Dubai seeka kati kitegeeza nti abaana bona bala Saudi eyo bagendera makubo matuufu abe Saudi bona yes ne beewagula kyekituufu yes ne beewagula lwaki olw'embeera mu oba endala aba influence z'abanaabwe oba mukozesa mukozi yonzo banga ye takaya na ngiri jamuyisaamu nga waliwo option ekola ki edduka
nebo jano Faruku nove Saudi okoza ekikolobero n'okyusa passport endala bakukwata system ekulaba fe business yetulimu kugambye muba mutambula ne musanga ne basula n'ekiddo red block Saudi naga mwene mulage parati ya mwe mulage visa za mwe waliwo enyini ku kisaye ku migration wona woyise bakujako lenses otuna kutuna mu kamera boti kati percentage chi Faruku eri mu detention bana ba category chi company betutte kubatulira nze company yantwala kakati company yantwala besese baba Saudi Saudi kati bomusanga Dubai company yantwala teri company esobola kulya muntu visa ne ticket ngatana kyagenda kukola kujifiiriza wachiri alindira wano Dubai tesobola kikola eri olindira wanene kuba yosende wole nonyeza ngoda watch mayimba twala kolachi ujja konga munno weri yakulimbi we Dubai twali emirimu ate tetejera ku alali olwensonga bwe kibaje ejiri Ministry of Labor waneno abaya lita demand order ne mujiwayo ne kiriza tugenda kutwala abantu 13 uwabi abantu 10 okuvana ogende Dubai era bakwa clearance emirimu gibaje ejiri okitegedde abo nabo abeerayo babeera bagenze ku batisabula mu government council oli bwana abaava oba nafuna ngendengeza sebe mikisa gyange bisumila n'okulotya omwana we Dubai ava wano ng'omulimu agufunye omwana we Dubai sinza bwobanga oli technocrat ebiseera bisinga nga ogenza okukola mirimu gya kikugu ogenza plamba ng'olina visa employment bw'obeera ku visit kiba kirala visit obeera ku probation funa n'obutafuna olwabolo ku visit katabera mu detention yabo baba beekubira enduulu baba beekubira omulanga kufuna buyambi tebalina kasente ne wakajja bava banaku bazibu gavumenti etuyambe tulemeddwa basajja batwala bakoze batya kubanga baba babafumba teri company na license esobola kuliskinga license yayo kutwala abantu Dubai omuntu yenna agala okugenda mu gafu kola olwakatula emyaka 37 n'emyaka 21 wetegereze company ekutwala nani akutwala especially company kikulu individual kizibuwala njagala tumaliriza bino byonna okukaba kw'abaana mu UAE wonna we bali kuba buli lunaku nze buli lunaku mpulira abakaaba kino biweddewo bitya tukoze tutya mu abali mulimu bebatwala ne gavumenti nga Batadde tukoze tutya okubeera nga ebintu bino biggwawo kubanga bannaye ffe tukooye ababiraba tukooye kakati tojja guno mulimu gwa Labor initially kati ngaffe kuba guno mulimu nze ndi consultant even I'm supposed to have a award bampa PhD mu guno mulimu reason being ndinze ngumanyi ogumani ngutegeera ngulisonda ngumanyi asinga Uganda nenga tebagenda tebakitegeza nti bagenze anti basasula omusolo ate gulo basasula kati mbo abaana basasula omusolo Faruku omwana asasula omusolo yayise mu mateeka asasula $13 okiwula mu revenue director abaana bagamba basasula emisolo baziwani omuntu ayise mu company we protect ne government kwanze nze bwekola omuntu omunene wa company Mr. Mulungi wa Minister of Labor ajja kugera esimu tuseka Faruku oyina omwana e Dubai ne bwati ne bwati oyina omwana e Saudi oyina omwana e Qatar lwakiri bwekiti kubanga bade nendigambako nnyiniryo kaze ministry yita company okitegeera bogenda kuyiwera at the umbrella body jja kugamba nti hebra tekolaga bwetu lwaki katubayita waneeno nga bakuyita nga nebakwa bambita kyali kitya oyiti katutogoze lwaki the way forward lwaki ne bwekiti abana singa kye batayagala naye nga Seka Faruku mulimu abakyamu mu makampani gano tetwagala tukweke bantu mulimu abakyamu bayinza okwajjemba kampani tuzirabyeko ne ziggalawo nga z'abafere omanyi lwaki why like this ngafana utafanaganya ntegeera nandowooza nabulumire bannayuganda bannaffe kampuni esobola okubaayo for instance ne bagisaba abaana 10 okitegeera kati ne recruiting abaana 3 otegedde kati bwamba kafananyi Faruku nti buli mwana yasasudde million kale emwemu as per start
commitment fee mwemu ebikadde meka bisatu abisise kanatwalako abalina emirimu 10 munasigala bano 2 abayiwa waabo kabagenda kola batyawo ate nga ye kampuni ye tena bumanyiririvu ngene yange nti waba tukitegadi 10 ti njagala ne babayita 5 nga takirina kiregeeza these people they want to write around bajja beera bazunga buzunzi ekiyinza okubaayo ngwegala bantu 10 ne bajja bantu meka bisatu bonna ate nga bali ready balina commitment fee kamukamu magezi gaffe ag'obuntu sikyawugamba nti banne tetunabala 10 muddeeyo abibiri mugende milioni 2 ozigobe tebazigoba kati bakola ki ne bazifuna kati most cases bwabanga kyali tatanda kyabakolera ng'abayiwa Dubai nga mubeereeyo nga mukola mutya babanoonyeza emirimu naye kati samuovazi Faruku nze abantu bentwa baba bamanyi ti Faruku dangale from Kamwocha tumumanyi asalira wano weka wempembogo nebwe biraswana wano kati nze abantu nzange mbaba kwati bwensonyi omuntu asobola okujja ku kituuti nagamba ti osa anasobola okudduba ti Faruku ti tena kyatugamba nga ono yali enzange okitegedde kati ffe especially for fengano company yaffe ya Hebra abantu fena tuli bamanyifu gye tukola ki tugenda batu betuwangalira company nyingi ezigaddewo zigaddewo lwaki amabanja ana mubabba gomanyi Faruku abakadde 2 ekitegeeza kebula bogenda kugalawo kati company ebeera registered ministry ebiseera ebisinga ebeera monetary discipline tebalina mpisa mu ssente baluvu olumu abalina kyabaze ekimutabukako ngaina kyabaze nti katulako kino 10 nti banabalanja bateeka waneeno minisitule egana okwapuvinga job order ye yazisedda ate tasobola kuzibazaayo ate sobola banya nti bannange ngawe omanyi kati muzikwate mugende ewalala tuza nti kampuni ogise abo tabana mirimu akola atya kale kyabalina okukola ajja nagamba Hebula nti waayi mwina ku mirimu ti jawa jejindi kamba weya abaana 5 kati zikazo meka 15 kwanza obanga zinina nga njagala bangi okitegeera nga tenza bange baweddewo kono kama ndikakweya 5 kati bwe ntwala kugana 5 bana chikwata bajja kuweweera kati bali nje bagenze ti okitegedde kati ne mbala job order endala oba emirimu emirala eri akwata ndala eno tannagikirya li kati bwe mbala endala kati bwe nfuna endala kasiwandiisa bapya ntwala bana bakadde babaddewo kuba bandi bubi bandi bampa akamwaka mukaabo ate sengamba visa bayita mu bulungi banyongera bumeka 2 kekisooka kati kantwale bana bakola kyabakale siwandika bapya byebisudde company yes kala bantu abamu tebalina experience muguno omulimu they are businessmen net wana skills they are not skillful about this job or this work okitegedde kati nga yetaaga abantu abagezi muguno omulimu yes bwe kibeera in most cases baba tabageredde kubabba naye nga business bwe kibeera kontene soro gwa mazing eva Malaysia obogenda kola otya Faruku watu nakyakola kati naye babaze ndi metala kwa 10 ebiri njatwala kwa na 5 na wana 5 kati mukamumbereyo kati minister ngega abantu bane tuyimizo kwa proving job order ndala kuchitegedde kati mbambera mu buzibu kati mbani nagenda ngabo gamba mulwano gwocha 2 nti wenyamba ino contract kyeyo omwana tamunyonyole bivula kati wenja ninayo njagala ba construction 10 oba 8 ati kangwe wachili 3 kati gamba yaka ngende ngolobo pota bana mpaka kadde kange so abagendo balina bawa oba magezi ki abepikira gundi mukarufu yes banange Dubai la haula Dubai mugendeyo mpola kwa in return you are the first victim sado bugenze nyoge na jirinya nejuka ticket kolacha ekuzza visa ya miezi 3 obena bogwa ko ina kudda wamwe ana kosa no funa chance efuna mulimu ingwe na visit visa rugwako ba mukamonga goba kwa sakosa muntu iligale kwa cyaba ino kola baba kusimye kata processing employment visa utegede wasicho genda afuna employment visa
kubana baba baje bali eyo ukitegedde katasobola Dubai banonye emirimu nga babaginonye Kampala kati kamuntu okuva ewammwe n'ogenda kugeza ku kyalo nodda kunoonya omulimu kikaluba so nga tebo gumikiza wanene emyezi ministry gye twati myezi 4 omwana abeere nga afunye omulimu nzibo funa kyanso tambula mwezi gumu 2 oba 3 oba oli waka wali safe kati awali safe awali ku mirimu kati kati emirimu egiriko akasente kisinzira kumanyirivu bo kwajja kugamba nti osofumba kaawa balista omusobola ate tomumanyi naye bagamba bagaba bubiri kati balista gyogenda wanti kata Kuwait bela Kuwait balista Kuwait onosobola ngaga bagenda wale kwa 1000 caps osoma kata kumpisa ezi 3 ojja wane eno tukukoletya interviews genda okujja ngokuba kubuza ebibuzo ngo ina kyokola ki kyomanyi ekirala amuntu yenna afuna omulimu ogwo n'ebitabo shimani source manager simanya biki ebyo so omulimu ogw'omutwe kweri mu mugarufu gundi eyo region eyo bagala nnyo bantu bamanyi practicals to the extent bw'obanga omanyi practicals bakusabusa ku mulimu tokanika esinti zizo antitikanike tobuza nti ntandikirawa ate esizogera oluzungu ngotumanyi oluzungu oba Buwalabu nti okigala mulimu na yiye kola bulungi kalasi kwenda kola nenti so ziri wakati eziri safe mu mirimu esinga obukulu ensona zibeera safe ebbanga zimala ng'otambuddemako matuufu andi we bagala nnyo ebyama naye kino kyekituufu faluka bantu bakukusa abantu naye abantu bonna bonna ababonaabona 99.9% bakukuse they are trafficked illegally munsezo yes munsezo era tuteri mwana gwosangako nti wekata abonaabona teriyo biri Dubai faru naddala abaana balinzi Dubai omwana omwala aliwo nagenze agenda tuka Dubai nga alina olubuto ate akafuna omulimu ate sekata alina olubuto baba alina kudda bo bakudizaayo katsotuuka ng'olina olubuto muwala bakudizaayo otuusa oli mulenzi mawugwe mafu bakebedde obadde okubwa anywa akayaga mawugwe mafu bakomyawo okitegedde they are even kati bw'oba bw'oyita mu kampuni just bagula tiketi nagamba nti tiketi yo sente tuzaagala mwatuwaddame mugizeeyo human trafficking waba somuntu human trafficking kuva ku muntu ayawa esimu ogende mu yo kampuni naye bamukwata bakukusinga myaka 7 mukomera human trafficking kayinsobola kulisikinga bulamu bwange basibe mukomera nobanga omuntu kadde 3-4-5 tekisoboka so abantu bonna babere nze kyembalabula bagende mu companies agalikiriya bulungi okitegedde oyo sente ezo bakweri siitiyo okitegedde fano nga faba wano bwogamba nti withdrawings they give you gugenda cashier noga nti wandika letter muwandike tigukoze te withdrawings yes kati nomala tuwe ebbanga lya myezi 2 tugenda kuwojona ne sente zo so abantu bonna abasinga okukaaba ebiseera ebisinga bali bayita mukadinisa naddala by the way cautions omanyinza enjaganye bamaidi bamputatata bampitani bamanyi era bagenda kugamba tuwamugjewa dadi reason being nti nze manye ebizibu byabwe bamaidi naddala Saudi bamaidi banuma nnyo kuba lwaki Faruku Saudi nsinzibu mumugamba Kampala eno Saudi nsinzibu ebintu byonna bizibu Saudi tumalaga gifuluma Saudi omuntu ava bulungi ye muntu seka binnemye mukama nga nzize ku office nakutaka ku office naka kanyagala kudda omazeyo banga kiseka myezi 2 kye kiganye seka biganye Twitter next of kin won't jamama ti mumwanyi nango ono ti okola kuganye tukoze tutyamugulye ticket yakomewo kade sina sente ama masala magezo fune ticket kisita samulamu wajja kuda tupange ebirala oba pangirwa ne Uganda naye abakoze nakomawo era abaana abo basa n'okuwebwa ekitiibwa bakola mu biyumba nze Abawarabu bamanyi tosobola nakulya naye gwe Faruku ate bwosanga talina mpisa ate abamubi nnyo ate bwosanga omulungi ogamba n'abeera n'ono so abaana abo kasente kaye bakafuna si not on silver plate bakakolerera
Faruku abaana abalala bakola mayumba ye muntu awata ayimiridde ebintu abyoza ayimiridde washing machine yakola ayimiridde ayera ayimiridde byona bayimiridde kati bambi nyabo watukira okutwata umule bwati bwagwa wansi bwati abakuyi eno omuntu ali asendeza oyo omukyala wallahi abakoze bubi nnyo kubanga abaku mirimu kiri mingi nnyo abe Sawuli temuduka mayumba naddala tiimu Hebra nabasuubiza tiimu weeri lescu tiimu weeri oba oli Damamu oba oli Braida oba oli Taifu oba oli Jidda oba oli Riyadhi tiimu weeri bweto wetubadde tujja kubanga tugoberera ensonga z'abantu tubeere nga tutegeera ebintu byammwe kuba ffe tuwulira abakaaba wowe kakati ne bano bagamba nti temukisiba nnyo ku makampani agamu amakampani gali kwalaali matuufu naye kakati olina otwala obuvunaanyizibwa okunoonya kampani entuufu si buli kampani eyeeranga nti nki tuufu okitegeera kati twakola research nga gwe nga tonnagenda onoonye omuntu akutwala ali mu makubo matuufu okitegeera bwe giwunya olinawo dda olinawo otandikira kati ekyo nakyo kiba kikulu togamba bugambi Musa kakati Musa nagamba kitambula kiggwa linnya muganda wange linnya tukikube ebyo byatukikube wegendereze singa ofuna obuzibu kyekiddako kakati bwetubadde mwebale ddala tukwatagane next time.